muvuge nga mutujjako bino tetwagala bukyafu obuyonjo bwe businga oba olaba ndi mukyafu ng'oŋŋamba nti yes press nawe mpaako Waddimba Lawrence era nga ndi mutuuze mu ggombolola eno y'e Makingi era nga ndi concerned citizen. Okusookera ddala tuzze wano nga tulaga obutali bumativu obw'abakulembeze baffe be tulonze mu kibuga Kampala ebbanga lyonna ne babeera nga tukoma okubalaba mu biseera bya kampeyini naye bwe tumala okubalonda ne bagenda ne twaddamu kubalaba. Bw'otunuulira Kasasiro ono ali wano essaawa yonna anaatera okubikka amayumba ago era ekyagudde ekiteezi ne wano kijje. So nga tulaba nti olunaku lwajjo Museveni yavuddeyo n'agoba Doris Kisaka naye ate nga tulowooza nti Lukwago amaze mu Kampala emyaka egisukka mu 13 ye yali badde asooka okugenda obanga ng'omuntu alimu ensa oba omukulembeze ow'ensa olw'ensonga nti bwe tulaba nti Kasasiro ono ayitiridde mu kibuga ekivundu ekitambula mu kibuga emyala n'okubeera nti bannakampala buli kaseera babeera mu ndwadde ezeekuusa ku bukyafu kuba kati wetunuulira embeera kati ng'eri waneeno mu Kasanvu olabira ddala nga abantu bano beetaaga buyambi so nga ate abakulembeze baffe nga Balukwago n'abalala ebiseera ebisinga bamala okulondebwa babeera eno nga banoonya akalo bamala okukafuna ne badda ku social media ne bafuuka ba bloga. Olwaleero Lukwago osobola musanga ku Facebook oba WhatsApp ndowooza ne ku TV wabanga agezezzaako nnyo. So twagala okulaba nti obukulembeze bw'ekibuga tufuna abantu mu kibuga abasobola okubeera ku ground practically nga babeera eno mu bantu ne bakolera abantu ebyo ebibalondesa. Meeya wa wano e Makindi etuulira nti ennaku zinanoonya bwa road meeya kati muli neebuuza nti waneeno e Makindi akoze bulungi nnyo okutuuka omuwa promotion emutwala ku bwa road meeya. Simanyi ekirowoozo ekyo akijja kuki kubanga otunula ebisasiro nga bino biri mu Makindi simanyi nti ayinza n'okuba abimanyi nti wano weebiri naye ndishu ayinza n'okuba tamanyi nti ki ti Kasasiro ono waali waneeno. Tusinga mulaba eyo ku TV oluusi tumulaba eyo Kampala waweeyo Arua Paaka mu kikuubo ali mu kulya butogo n'abavubuka ali mu basaba bwa road meeya naye ng'ate wano e Makindi ffe nga bannamakindi twesanze nti tulimbuzibwa amaanyi. Kasasiro muyitirivu nnyo era anaatera nakubikka bantu obulwadde bungi enguudo mbi oyita ku luguudo lw'e Salama Road lufu. Kale ekibuga Kampala kiri mu mikono gy'abantu abatalina busobozi era tusaba abakulembeze abo ab'enjawulo nga bakulembeddwamu road meeya waabwe ne bammeeya bano abamu kati nga bamulya nnyama n'abalala tulowooza baali badde balizayininga okulaba nti ekibuga Kampala tufuna abakulembeze abalina obusobozi okutuweereza nga bannakampala. Amanya nze Mulewaire Agnes era nga ndi mutuuze w'ekisugu. Ensonga ya Kasasiro eno eruddewo, it is overdue. Abantu balwala obwana obutowe bufe eno mu Kasanvu babusuulaawo. Abakulembeze be twalonda bajja wano just kwekubisizaawo bifaananyi. Tebakolera abantu wabula abantu be beekolamu omulimu ne bakola ki Kasasiro ono ne bamutwala. Essaawa eno twebuuza abakulembeze be kikwatako baliwa bulijjo. Kati ekyagobesezza Dorothy Kisaka kubanga olw'okuba Kasasiro w'ekiteezi we yayiika ate we bagenda okuyiiya ettaka ssente baazirya buli ze baabawa mukitegeera. Kati essaawa eno ffe tuzze kulwanirira muntu wa wansi. Abantu beno bali bubi newe mutambuza kamera mulaba envunyu zonna ziri awo abaana bazanyira wano tegere Lukwago resigninge n'abakulembeze be batwala Kampala be batwala ekibuga kyekyo kye twetaaga tufune abakulembeze abasobola okulumirirwa omuntu wa wansi so kwerumirirwa nga bo abakulembeze baffe balumirirwa mbuto zaabwe na famire zaabwe bane tukoye abakulembeze b'obutaala abakulembeze b'ebifaananyi abatwala accountability pictures. Essaawa eno twagala buyambi, twagala abakulembeze abagenda obeererawo abantu, twagala road meeya omutuufu agenda okufa ku nsonga z'abantu. Zamanya ngenze Barbara ndi wano mu Kasanvu mbadde nsaba Lukwago sebo twakulonda tewali kyotukoledde tube tukusaba yesaawa kwatamu tutukole ki otuviire tulonde abasobola okutufiirira obulamu bwaffe nga basobola kutegeera ku ground kye kitambula oli ose olabira family yo goloza tetulina bulamu envunyu zitambulira ku nyumba bwe sebo oli eyo sinika binnyo sebo tukuyamba tukusaba
tukusaba kwata mu otutukole ki otuviire abangi basoma baagala bukulembeze kiki kyotukoledde gwe meya waffe atutwala mu kitundu atutwala atya nga ate tufaanana bwe tuti nga tulina obucaafu obusinga obungi bwe buti tunuulira kampuni bwefaanana oba otunuulira kampuni enyirira naye ate lwaki ffe eno tubeera nga tuddugala bwe tuti abagamba nti abakyoli baddugalanga emabega wa TV naye ate tetwaddugala bwe tutyo njagala tubeere nga tutereera mu lukwago njagala tutereezeemu twagala obuyonjo ku kyalo era twagala n'obuyonjo era tubeere abayonjo era tusaba otuviire mu bulungi oba yagala nsobola okufukamira naye nga sijja kufukamira kasasira nkoseza bubi nnyo kolabaye agenda kukosa ennyumba yange mwensula agenda kugwira ennyumba yange naye ate ye n'abeera nga tanfaako afaki amanya Kasule Jumbe Shamurani nga ndi mutuuze mu Makindye division okusookera ddala nga Lukwago tetunnamunenya kiryawo tusooke tunenye meya tutwala wano ekitundu kino mulya nnyama saawa zino ne bakugamba nti ono kasasiro aziisa abantu ojja kumulaba nga yasooka okukima ebiki ebifaanani era twagala alizayininge nga tannagenda eri kunoonya bululu nti anoonya bwa road mayor asooka resigninge buno obuyinza bwe twamuwa bwamukoze eki bwamulemye mulyanyama wamala okuresigninga ne road mayor Elias Lukwago resigninge atubuulire kyatubanja ffe bannakampala kiki twakooye lamentation buli ssaawa kukaaba bukaawi twalina bammeeya basebana Kizito nabo nga opposition nabo nga bakolera abantu opposition tekitegeeza kukaaba bukaabi kitegeeza kukolera muntu wa wansi namwe Kasasiro mumulabo ono amazeewo ebisiibo sijja kugamba myaka 2 bisiibo era webana amalola bamawulire gano bagenda leeta katipa kamu kajje kabenga abajjawo bakakwate mu mawulire bamale Kasasiro akoleki asigalewo tukoye ddala twagala Kasasiro ono aveewo mu bunnambiro Kasasiro kyankozesa sebo ndi musajja muzadde abaana bajja ne bazanyira muno mu Kasasiro tosobola ne balwala ate Kasasiro ono agenda kuvaamu kolera eri ekitundu wulira ekivundu kyonna ekiri wano amanya n'eddoboozi Nizeyimana Emmanuel opulayiza wa Kasambu 103 Kasasiro tukosesa nnyo kubanga wano we mulaba nti kiri wano naye kiri mu batuuze kirala kubanga amazzi agava muno gakulukutira mu bantu ate gawunya envunyu mweziri ate takomye wano nawali ne ku mayumba alemeddeyo kubanga wano bali baleetawo Kasasiro naye batuuka ne babagaana kubanga bwe bamuleeta ajjula wano n'abaswaza kubanga emmotoka bo tibakola kiti bazireeta kale bwe twekubira enduulu bajja ne batwalako emmotoka nga meka ne babivaako ate ne bagamba batuuze tibaddamu kuleeta wano Kasasiro ne bagalawo ne bagamba Kasasiro bajja kuleetanga ng'omukaaga nga baleese emmotoka kati emmotoka bagireeta emirundi nga meka ne babivaako kiki kyeweetaaga kyeneetaaga okulaba nti emmotoka zize ne bajjawo Kasasiro kubanga ffe nga bakulembeze ba Kasambu twarwana nnyo tusaba ekifu kino abantu bateekemu Kasasiro kubanga Kasasiro yali ajulanga mu mayumba g'abantu ng'ajula mu Lerwe nga tolina wooyita naye Lerwe ne batubeera n'ekisa ne batuwa ekifu kino tukunganyizemu Kasasiro naye Kasasiro bamukunganye wano State Council likole ki emutwale naye kaakati meya Mulyanyama twakoma kumulaba ng'asaba akalulu yali ayimiridde awo ng'asaba akalulu tadanga wano basindika tamanyi oba batuukana wano so twetaaga meya n'okusaba olwa road meya abiveeko kubanga Makindye mulemye tasobola Kampala bitibwa Lubega Sande defense Mawugulu so nze Kasasiro ono waliwo ebitundu ebiriranyewo ebiwano Kasasiro ebadde biganyirwa mu kitundu kino naye bwe tuleeta ensonga ya kiteezi nga gye tulina okuleeta okwekwasa ssaawa zino tuba tulimba kuba ekituufu Kasasiro alina gy'ayiibwa gy'asobola okuyiibwa Kasasiro basobola omuyiwa Nammanve Kasasiro basobola omuyiwa Entebbe gye baapangisa ssaawa zino Kasasiro asobola okugendayo naye ddala mazima tunuulira obukyafu obuli mu bantu isa wano kamera tunuulira obukyafu ddala mazima bw'oba omuntu osobola okufuga ebisanja ebisukka mu 3 oba mu 4 ddala mazima nga okyasobola
okukuumira akasasiro ono oba obukyafu buno mu bantu ddala mazima gwe ne sitaani aba akwegaana oba tokyalina mulamwa mu bantu oba tokyalina mulamwa tegera okuva waggulu paka ku bwa meeya bwe baba bonna bonna tebasobola badizayininge otegera okutandika ddala ku bwa pulezidenti kuba bino bwoba obiraba mu kibuga ddala mu ggwanga otegera baba bagenda bagende obukulembeze babuze mu bantu baba tebabusobola otegera kuba kati nga tuli ku bano simaya bakisaka baani waliwo abatowazi order bo abatowazi order baliyo basirise bafugidde emyaka 4 egigenda mu 4 bafugidde emyaka yoyo meya afugidde emyaka kumpi kati gigenda mu 2 kyokka era akyayagala mulya nnyama nze namukwata nako nemutambuza mu myala okitegera neddala ab'ekintu singa mwana we yabadde abeera wano yenna mujinga ne banne abamuli okumpi byenna mujinga kubanga toyinza kugamba nti ojja kugoba Dorothy Kisaka ng'ate ng'abali ku topu nga bo tobajjeeyo n'ogamba nti waliwo ekigenda okukolebwa kigenda emaaso kali kye tusaba okugwa waggulu ku topu Pulezidenti Museveni wamu ne gavumenti ye n'akakiiko ke bonna balekulire ggwanga lyonna twetaaga kulonda bukulembeze bupya Pulezidenti Museveni n'akakiiko ko niwe bakulembera bonna abadiridde bonna balekulire era abakulembeze singa tebatuyamba kasasiro ono amazima tugenda kwekalakasa nga twolekera paaliyamenti tugenda wa sipiika era kino gavumenti n'abagikulembera tugenda bawa wiiki emu era singa babanga tebajjewo kasasiro ono tugenda kwekalakasa tugenda ku parliament era tusaba bannamawulire mutubeererewo tugenda kwekalakasa nga tugenda ku parliament tugenda kuba bwerere ku kyakasasiro sino ensonga y'akasasiro nkulu bannange era gavumenti webanganga tegifuddeeko kyetuddako kwekalakasa kubalabisa kubayisa bubi amannya Sekatawa Muhammad amannya n'eddoboozi ze Kansala Mawejje Christopher Alali nga era ndi mutuuze wa Kisugu ng'omukulembeze wa wansi twakwatagane bakyapasoniza aba wansi LC1 ne LC2 wano bwennyini Ekisugu ne tuwandiikira meeya waffe gwe twalonda Alhaji Nganda Mulyanyama naye teyarespondinga ku mbeera nekola ki eriwo era ng'abakulembeze ne twetaasataasaako n'abatuuze baffe ne tusituka ng'abakulembeze ne tugenda ku State Hall ne tusinkana muganda waffe Lord Mayor Lukwago era ntumuwa n'ebbaluwa ne copies tukola ki tuziina naye emyaka gyonna ekisanja kino ono Kasasiro abaddeyo emyaka 5 ekisanja kyonna akikoze eki akivuze teri mukulembeze atukola ki atuyambye abantu baffe bafa eddwaliro lya Kesi System liddagala abalwala wano be baddukira wali waggulu ne gye baddukira tewali ddagala tewali mukulembeze atuyamba teri mukulembeze oba wero si 5 oba mukulembeze eki yali azzeeko wano eno n'atuyamba bakulembeze bantu baffe abawansi betukulira ate era betukola nabo okwetaasa embeera eno eriwo so ffe tulowooza nga bakulembeze bawansi nti abantu bano betulonda waggulu tebatugasizza bajja kwekuba ebifaananyi na kugenda so tulowooza okutandikira waggulu nga Museveni we yagobye Dorothy Kisaka ne Lukwago agenderaawo naye ayitaawo ne Mulyanyama ayitaawo n'abalaba bonna abatalina kye batukoledde tufuna abakulembeze abakolera abantu kuba Kampala tukkiriza nti erina special case a special case tuli mu mbeera ya mugoteko emyala mikyafu abazaala obwana nga tebena gye babuziika bateeka wano eno embwa zonna ziri wano ekivundu kiri wano Kasasiro ayagala kukuba mayumba g'abantu kukola ki kubatta twagala obukulembeze obunaasobola okukolera abantu n'okugyawo Kasasiro leero tulina kukya Kasasiro naye nga ne mu malwaliro tewali ddagala wali mu KCC yiire eddwaliro liri awo waggulu naye teriri muki ddagala twagala abakulembeze abalina ensa be balonda bye babalondedde babitegeera ate era nga basobola okukolera abantu si kutulonda ekisanya ne kiggwako nga buli omu aliwuwe ne tuleka abantu abatulonda nga babonaabona amannya nze Kansala Mawejje Christopher Alali Nabbere Bashir tulina ekizibu ky'abafuzi banyabufuzi abaliko okutandikira kansala asooka nga owa kitundu kino ne kuddako kansala Wafula
ne kuddako Mulyanyama bajja wano ne batutunuulira butunuulizi fe amazzi ge tunywa wano tunywa amazzi ga midumu kasasiro ono ava wano nakkirira paka ku midumu gye tusenaki amazzi bagenda kulinda tusooke tulwale balyoke bajje wano ne gundi Minister of Health nti abantu balwala eri kolera ali muno oba bati basobola baveeko sibe basoma bokka wafula naddala wafula yo gugo gwa kamera ulijabeera kamera ngeno kasasira atutta ndezi ajja buli lunaka ayita wano ediniriye kubo lye yekansala wa wano naweereza wafula kati ebyo tubikoye bali abakoze embuto za bwerere bazimba mayumba bandi badenga bafa kufa twabasindikayo Mulyanyama yajja wano n'agamba kasasiro biki talina makulu omulaba kubeera mu ofisi ye omusanga yeebase babateera mu ofisi yakukola ofisi si buliri omusanga yeebase ali kachayi bannaye fe kasasiro atumazeewo wano twakazika abantu basatu olwakasasiro ono naye tebatufaako ebyange byebyo amanya na Berebasi tebakyatulya lwa nsonga egi emu ennyumba mulaye gyensulamu omusajja n'afuna gyapatayita enjagala adduka buddusi yuno mutayiza kati bw'osuubira nze nkobewo nnoonya akalulu mutuleke mumuje mugyewo kasasiro fune gaasa yeeyagala sikyafuna baana ndi ku mwana omu gwe nkumiddeko banange munansonyiwe kyavaako nenziriko omukazi ono mbeera yakasasiro omukazi ono yajangamu engoye ng'awunya ng'andooza mukazi yawunya kumbe kasasiro yawunya kyavaako nendeko omukyalo ono nenziruka naye webanajjawo kasasiro ngenda akomawo ofumba obero enyumba yabaneno mukasasiro yajjula era naali omukazi wa nyumba kati wafunayo omulala ewatali kasasiro era nanoba lwakasasiro oyo era batuyambe ono meya atasobola ofuwange wafwa lwakasasiro laba wetufula nakyawo omukazi lwakasasiro enyumba omukazi yajanga mwengoye ngandooza mukazi yawunya kumbe kasasiro yenziruka neŋenda. God knows. Because really, we are suffering. We are eating many things there and nothing else. Even this one is not my first talking. I start to talk about this Kasasiro since even they was doing us over what they overdo in camera. Where? All just no reason to do it. But we are suffering. We need to be in good things. I'm askari. Kama unaona dudu na tembea hivi alafu na kitu kingine nakuja kwa nani kwa chakula yako wewe ukula hapa iko business na muongo. We are together. I can't just fear everyone, even government. What? I'm a Rasta, I'm a singer. King KG Blue Star, follow me everywhere, you'll get me.